Ugaye bamuvunaana okulya enguzi. Bwe yagenda ku CBS yagamba ye talyanga ku nguzi. Buli kyonna kye yali afunye yakifunira mu mateeka. Era ebintu byonna Parliament yabitambuliza mu mateeka. Ne Sseggona bwe yavaayo okumuwolereza nga bwe mumumanyi. Bwe yeenyinyimbwa buli budde abanga atunudde mu tto yeenyinyimbwa abantu oba abantu obasaba otya akalulu gwe yeenyinyimbwa. Buli kintu kyayise mu mitendera emituufu. Era nze ekibiina kyange kye mmanyiimu abantu abagezi. Sirowooza nti kisobola okukola ekintu eky'obusiru bwe kiti. Kale tukkiriza sente zino tezaali za nguzi. Sente zino zaali mu mateeka mwazifunira mu mitendera emituufu. Obukadde 5 bwe muba mwabufunira mu mitendera emituufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Mbuuza obukadde 5 bwe twabavunaana nti muli enguzi oba bannayuganda bwe babavunaana nti zaali za nguzi tezaali mu mateeka. Ne mugamba nti buli kintu baakikoledde mu mateeka. Era ssente zonna ze mwafunye mwazifunidde mu mateeka. Tubuuza obukadde 5 bwe buba bwaliwa mu mateeka bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Omusirikale wa poliisi afuna emitwalo 35 kwana mu 5 asookerwako. Omusaala gwoba buli kyayingiza ku akawunti ye kiwa omusolo. Omusomesa wa UPE oba muyite wa gavumenti omusaala gw'omutono nnyo gw'emitwalo 31 guwa omusolo. Mbuulira mpuuga obukadde 5 bwe buba nga bwatambulira mu mitendera mituufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Nkiddamu omusolo ssente ze baakuwa obukadde 5 z'ogamba nti ntuufu otuuke n'okutuyita abasiru ekikubonyaabonye ennyo nga bwe mwagamba nti kwe kukulembera abantu abasiru zireete Sseggona Anyinyibala ng'atuwuliziganya naffe ng'atunudde mu kannya kattoyi Yomukyalo ne mutukakasa nti ssente zonna ezaali zifuniddwa zaafunirwa mu mitendera emituufu. Paalamenti yagoberera amateeka amatuufu. Zaawa omusolo gwa ssente mmeka? Abakozi ba gavumenti n'abakozi aba bulijjo nga ssente zaabwe naddala eziyita ku akawunti ekyena ezitayita ku akawunti buli ssente gye bafuna ewa omusolo. Omusomesa afuna obusammambira ataweza emitwalo 5 awa omusolo ku musaala gwe. Omusirikale ataweza emitwalo 5 asookerwako awa omusolo ku musaala gwe. Ow'amagye n'owa poliisi bonna bawa omusolo ku misaala gyabwe. Owange buno obukadde 5 bwe wafunira mu mateeka amatuufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Bwe buba nga bwayita mu mikono mituufu sooka otulage ku risiiti kwe bwaweera omusolo. Oba sooka otubuulire yo URA oba nga Uganda ekittavu ky'eggwanga kyasalako ssente mmeka? Kubanga bye batuuka okusalira ku musaala automatically n'akasiimo baba balina okukasala ku muki? N'akasiimo baba balina okukasalako omusolo. Kakati omusolo gwo ssebe ekibuuzo kiri kimu gwawo omusolo gwa ssente mmeka? Akasiimo ko kaawo omusolo gwa ssente mmeka? 5 yazzaako mmeka mu gavumenti? Olaba basala musawo, olaba basala musirikale, olaba basala omuntu asookerwako. Bwe kyogamba 5 babikuweera mu mpeke wabinonera mu kkutiya era tulage n'akawunti kwe byagwa. Sisuubira nti waliwo asobola okukuwa akasiimo mu mateeka n'atakatukuteera ku akawunti. Kati nga bwe wagamba nti buli kimu kyayita mu mateeka, buli kimu kyayita mu mitendera emituufu, tulage ku message oba ku receipt eraga nti akawunti yo baweerezaako miliyoni 5. Bwe baba tebaziweereza ku akawunti yo nga bazireetera mu bikutiya ddala ezo zaali mu mateeka. Emisaala bulijjo mugifunira ku akawunti. N'obusiimo obw'enjawulo bonna ababufunye nga bwa ssente babubatera ku akawunti. Lwaki akako kajjira mu kikutiya? Oli ayinza okugaba azimutera ku akawunti toyasama nnyo tolina kyotegeera. Kakati baba bazimutera ku akawunti atubuulire zaawa omusolo gwa ssente mmeka?
ebitaano ebyo bwe biba nga byawa omusolo kale nnyinza okukkirizamu ne nga wayi osanga zaali mu mateeka osanga bazimuwera mu mitendera emituufu kubanga olaba zaatuuka n'okuwa omusolo naye aŋŋamba zaali mu mateeka tebaziisana ku akawunti kikutiya aŋŋamba zaali mu mateeka naye nga tezaddizaako ku ggwanga nga n'ab'obusaala obutono n'ab'obusente obutono baddizaako ku ggwanga babatema omusolo oyagala toyagala ow'ebitaano bwe yabufuna yakuba mu bbuutu ya mmotoka ye ng'akuulita alaga waka kyokka ate oluvannyuma lw'okumugwamu okuleka emikulula emingi agamba ssente zino nazifuna naye nazifunira mu mitendera emituufu paalamenti yayita mu mitendera emituufu wano wenkubuuliza mitendera emituufu gwawa omusolo gwa ssente mmeka enguziyo yawa omusolo gwa ssente mmeka bitaano yawa omusolo gwa ssente mmeka imagine kati Yekolera atudde wano okuwakanya munnamateeka omugundiivu Sseggona eyagamba mbu tetulina magezi tetutegeera kyova olaba ekibiina n'ebirala ekibiina tugenda kisuula okukulembera abantu abatakulemberwa okukulembera abantu nga bo balina kukulemberwa nga bo tebalina kubeera bakulembeze yes looyo omutendeke bayimirira mu kamera ne weenyinyimbwa nga atunudde mu kannya ka ttooyi z'omukyalo naye nga naawe okimanyi nti buli kyoyingiza kirina okuwa omusolo buli ssente eyingira ku akawunti oba evudde Bulaaya oba evudde wa erina okuwa omusolo ne bw'eba evudde munda mu ggwanga erina okuwa omusolo bw'eba ng'eyise mu mitendera mituufu bw'eba ng'eyise mu mikono mituufu sebo balooya abatendeke twagala okumanya obukadde 5 bwawa omusolo gwa ssente mmeka mutulageko ku receipt nga gavumenti oba URA ebaweereza nti oyingiza ssente bwe zityo obukadde 5 URA etemyeko obukadde 10 bwa musolo gwa gavumenti era ebaba tebazibawera ku akawunti then nkakasoota nti zaali legit gavumenti ya Uganda esasulira mu bikutiya ng'eringa esasula abacuba esasulira mu bikutiya bwe basasulira ku akawunti tulage statement y'omusolo bwe basasulira mu bikutiya neera tunnyonnyole ako kasiimo ka ngeri ki akayita mu ssiga lya gavumenti eddamba eri eryetongodde nga kayitira mu ngalo nga n'amakampani ag'enjawulo kizibu okusanga okusasula kw'engalo paalamenti y'eggwanga ndowooza essiga eriddirira executive actually paalamenti y'eggwanga ly'essiga erisooka legislature ly'essiga erisooka kubanga mu nsi entegeevu legislature ebinula executive kubanga legislature esobola bakiyita batya okusengejja minisita avudde mu executive n'eragira alekulire mbagirawo tadda mu cabinet esobola osensalinga president omulamba nemugamba nti nkunkumudde eggoye mu kibya tokyali president era naavaako mu nsi entegeevu kitegeeza nti paalamenti ya muzinzi nnyo era esobola okusalirawo executive ng'ate ye executive tesobola kusalirawo paalamenti kati ssente eziyise mu ssiga erisinga obukulu mu ggwanga ne zijjira mu bikutiya mbukaali kasiimo bwe biba nga sajjira ku akawunti mbutezaawa musolo still kaali kasiimo usiibe na bulungi mweraba